buli party eri serious egenda kuvuganya mwami Museveni, party ezitali serious tezigenda muleetako candidate. Mbabuulira nga njogera mazima ga Mungu eyankola. Fate tugamba nti Democratic Party nga bwe gwali mu 2016 tetusimbawo president party. Tulowooza singa kikkirizibwa tusobola n'okuwagira ffe gavumenti yeyongereyo ne candidate waayo. Ebibiina ebigenda okufuna sente ezo bye bibiina 6 NUP tegenda kufuna kubanga yo teri mu iPod. Ate ebibiina okusinziira ku mateeka agaliwo ebibiina ebirina okufuna sente bye bibiina ebiri mu iPod. Ekyo kiri mu mateeka. Ate Parliament ye yayise etteeka eryo. Buli party eri serious egenda kuvuganya mwami Museveni, party ezitali serious tezigenda muleetako candidate. Mbabuulira nga njogera mazima ga Mungu eyankola. Tetugenda kusimbawo candidate. Era tubayinaako obuzibu. Abatuyinako obuzibu muli bunyonyola ensi obuzibu omwe bufaanawo naffe. Naye obuzibu tubayinako butakkiriza kuba amagezi gwe mutamanyi. Mutambulanga mukulungulu gezigezi gwe mutategeera n'okuteeka mu ntata. Kizibu kyokka kye tubayinako. You blocked me from the hotel. Listen to me, madam. Be disciplined too also. Don't be an indisciplined officer. Okay? I slept in the car. This is my team. I want to talk to them so that we get the hell out of here. Be disciplined, Namara. Don't provoke us. Obuzibu Mpuuga bwalina kubali ku ludda oluvuganya gavumenti abatakkaanya naye kwe kukulungula olugezigezi. Lwe lugezigezi lwe bakulungula basajja bakozesa ebigambo bano. Tugenda kubeera nga tubitunuulira. Waliwo okulya ebigambo. Omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko yavaayo ng'ali ku mukolo gw'okutongoza ekibiina kya DF ekya Mpuuga n'agamba nti atalina buyinza tebagenda mumalirako budde. Era naawe ensonga ze lwaki ayagala nnyo Mathias Mpuuga. Tugenzo tuuka olunaku olwaleero ng'agamba ekibiina ekitagenda kusimbawo muntu ku ntebe ennene ey'eggwanga ekyo kiwagira mwami Museveni. Mu byayogerako Mpuuga teyaleese yensonga lwaki olabye akatambi ako tukagasse bwe tutyo. Tugenda beera nga tutunuulira ebintu bino byonna. Yo DP yakkiriza nti egenda kuwagira mwami Museveni. Olubifo ebirala Mbidde agamba nti ekiteeso kino kiwagiddwa abakiise ab'enjawulo era pulezidenti wa DP Norbert Mao ensonga eno agisiinyizaako. Tulowooza mutendera ogusembayo olunaku olwaleero. Wabula wakati nga bakola bino byonna bakutte abafere babiri ababadde bajjako abantu ensimbi nga babagamba nti ffe tusobola okufunira kaadi mu linnya lya David Lewis Rubongoya n'amannya amalala. Nabyo ngenda beera nga mbikuwa mbutongole. Mu ngeri emu tugenda kutunuulira ku maama wa Alexandria Marinos avuddeyo najja ku kitebe kya NUP ng'amaziga gamuyitamu. Agamba okuva NUP lwe yateekinga obuvunaanyizibwa obw'okuziika muwala we bamutiisatiisa baagala kumutta. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira mu ngeri esingira ddala okubeera ey'enjawulo. Tugenda kwongera okubeera nga twetegereza biki ebigenda maaso ku kitebe kya NUP, so nga ate tugenda kwongera okuba tooki ennambulukufu wakati w'ebibiina bino okuli DF eyavuddeyo olunaku olwa jjo nega ategenda teekawo omuntu. Tugenda kwongera okuba tooki engazi mu kibiina kino ekya Democratic Party n'okutunuulira NUP ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Byonna tugenda bitunuulira. Waliwo omukyala ali mu kaaba amaziga agajjulujjulu, mwana Munyarwanda, agamba nti okubasosola kisusse ate nga bo tebabasosola. Tugenda beera ng'emboozi eyo nayo tugiraba ye mwana muwala gwolengera ku screen yo. Nzikiriza tukole bwe tuti tukomewo ebigambo wamma tubyogere.
DPTV Uganda, Dawn People Television. Mbanirizaako mikwano gyange njagala kwebaza wenna atwegaseeko webale nnyo webalire ddala omukutu oli kugwa DPTV Uganda yenze Sajjime amaze okubeera nga nzikalira nkuwa ebigambo nga bwe bitambula wano munda mu ggwanga lyaffe Uganda era nga twetoololera ku nsonga za byabufuzi ze tuleeta osobole okubeera nga ozitegeera. Tukimanyi nti weetaaga okumanya ensi yo awamu n'ebyobukulembeze kuba kikkakatako yensonga lwaki tetukola birala tukola byabufuzi n'ebyobukulembeze ku mukutu guno ogw'omuntu wa bulijjo. Nkusaba video gimpeere like buli wogiwa like kigiyamba okudduka information netuuka mangu ku bantu abalala abaagala okubeera nga bagimanya. Yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'osubscribinga genda maaso osubscribinge ku mukutu guno. Tutandise n'oluyimba luno katono nnyo ka seconds ntono nnyo tukomewo. Nedda baba tukiganye we said no akaluno wabakabba kajja twawula sijja kumala kulonda nzire wakakwebaka kate ekimanyi bwovaawo box bagikweka genda kubeera solid sijja sinika paka ng'akange bakalanze ku supika atatugamba yo tetumugambeyo atatukolera oyo tetumuzzaayo oleeta obubbika bakavuyo kate namwe mubimanye ebiva ngamba we kuba kulonda tugende tulonde naye tulina okuyomba olw'ebyo ebitunyiga ffe tuba tulonze mulala ne mulangirira oli ebyokulonda bigwanga fe abamu tetumatidde. Abaana oluyimba lwa His Excellence Bobi Wine bo baalukutte ne bagamba kale wagamba akaluti katwawula naye ssebo ffe tubeera tuyomba batubbye ng'abalala bali eri bo bali mu kutema bulatti bagamba ku luno kajja kutwawula. Luyimba lwakyuse abantu obusungu bungi. Nzikiriza tusooke tulabire ddala ebigambo bya mwami Museveni bino tujje. Bakola bino ebyekisulu kino bayiya kino bayiya kiri njagala kubakakasa nti tewaliwo omuntu agenda kutabula wano era anagezako agenda kwejusa kubanga ffe tituzanya NRM yarwana kuleeta eddembe mu nsi muno tewaliwo atusinga mundu wano byokulwana tewaliwo atusinga okumanya ebyokulwana naye tetukanga bantu nolwekyo tewabawo asumwasumwa mbwayagala kutabula kubanga agenda kwejusa era byonna bifuna ebyekisirusiru ebiri eyo bagala kukola kino bagala kukola kiri bagala kukola kiri bakolagana n'abaani ab'ebweru muyinza kukolagana okujja simanyi guno nakolagana naye ebweru agenda kukyusa ebyawano mugenda kwereetera olumbe lw'obwereere era njagala okukakasa bannayuganda temutya muntu yenna bwe muwulira omusiru ayogera ebyekisirusiru mumuloope. Kale emmundu tuzirina tewali wana atusinga kulwana ebyo byonna bye mugenda eyo gye mugenda mbu simanya babayambeko tewali agenda kutabula mirembe wano. Bigambo bya mwami Museveni agamba tewali atusinga kulwana emmundu tuzirina kozi Obote yali tazirina Obote yazirina Amini yali tazirina oba baali tebamanyi zikozesa. Amini okimanyi nti nno ye yasooka ku ddaala lya Kano mu Africa okufuna ekitiibwa ekyo mu Africa yonna si East Africa mu Africa yonna Amini ye yasooka okufuna rank eyo mu nsi yonna ye Field Marshal w'okubiri. Just bino tugezaako kubyogera nti emmundu nga we ziriwo leero ne olulizaaliwo
ate mu kubeerawo kwazo abazirina baali bamanyi nnyo ekyo zikozesa ne tayimu bwe yatuuka emmundu teyakola. Bw'oba bala emmundu obalirako nti abazikwata bali bameka mu ggwanga ziri mmeka baba bayinza okubaako kye baagala okukola bali bameka. So twandibadde nnyo mu kukkaanya n'okukola ebituufu than okujja mu kutiisatiisa n'okuteeka obutali butebenkevu eri bannansi. Bino emmundu bwe zisukka ne ziba nnyingi bino bye bituukawo. Abantu nga tebakyalina kibayinza kukola batandika okutunuulira abo abakwenyumirizaamu nga bagamba beerawo gw'osinga tova ku maini n'ebintu ebirala. Nti abantu bwe bawulira nga kye bandyagadde okukola tebakisobola bajja kuddako okuvuma, okuwemula, okutyoboola buli gwe balaba nga abafuukidde ekizibu mu ggwanga. Kyova olaba tutandise okufuna obutambi nga buno. Abantu be balowooza nti bava mu ggwanga lyo. Lwaki njogera bwe nti twalabye Frank Gashumba ng'avanga ga Abanyarwanda bagenda kuwagira direct Mwami Museveni. Ne tulaba omukyala gwe bayita Buchana naye n'avaayo n'agamba bagenda kuwagira direct Mwami Museveni. Bonga Abanyarwanda aba ne beebuuza ebibuuzo. Lwaki amawanga amalala go tegavaayo ne googera? Why Abanyarwanda? So kituuka ekiseera abantu ne balabanga eggwanga eribanyigiriza lyeryo. Buli we batunula ebbali nga lye livuga emmotoka ennungi, be bavuga be balina amayumba amalungi, be bazimba ku busozi mu ggwanga. Okitegeera emirimu be balina emirungi. Kati abantu batandika obbawulirako obusungu nti mmwe muli bulungi ffe tuli bubi. Buli wooteeka oluwonko wakati w'abantu, omugagga nga mugagga nnyo ekisukkiridde ate ng'omwavu mwavu nnyo emponga byoya. Bino bye bivaamu. Twakatambika omwana oyo newankubadde bino tubivumirira. Okuwalaŋŋana mu mawanga kino kibi, kikyamu. Uganda yaffe ffenna ate omulya mmamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. Tuwa omukyalo oyo. Mukulaba kuno ku TikTok. Abanyarwanda mudde wamu, Abanyarwanda mudde wamu, Abanyarwanda mudde wamu. Buli comment section gy'oyingira Abanyarwanda mudde wamu. Buli comment section gy'oyingira Abanyarwanda mudde wamu. Abanyarwanda tufuuse Abanyarwanda. Kakati nze mbabuuza basebo ne banyabo. Mmwe gye muba mulaze nga temugamba mbu nga tebabagobaayo gye muba mugenzeeyo, gye mukolera flight zammwe ne mugende e Dubai, yonna gye muba mugenzeeyo nga tebabagobaayo. Yo oyagala kungamba nti Rwanda tewaliyo balala Abanyarwanda bali eyo, Abaganda bali eyo. Rwanda tewali Baganda bali eyo. Lwaki mutumalako emirembe? Abanyarwanda twabakola kiye? Mususe bannange. Mazima Katonda mugulu nzo omuntu ataagala kuveeyo kwogera ku bintu bino naye kino kisusewo kyandikome. Kino kisuse. Temusobola kubanga muntu goba buli wamu ffe twabakola ki? Twabakola kitala mazima. Mwe gye muba mulaze nga tebabagobaayo. Ffe tulina empisa ebifa abakola ki, ffe abakola ki, ffe abakola ki, ffe abakola ki. Mwe nga temutunuulira byammwe. Kino kisuse. Kino kisuse. Mwaje mugenze nga tebabagobaayo. Ensi Katonda yagikola nga ffenna tulina kubeerawo. Buli omu alina okubeera wayagala. Buli omu alina okubeera wayagala bannange. Nsobola okuandastandinga omukyalo ono lwaki asobola okukulukusa amaziga. Newankubadde era ayina ebigambo byali mu kukozesa ebikyamu nti mmwe nga tebabagobaayo e Dubai mu flights ze mubeeramu. Kugamba naye obulumi bwe ayagadde otusiigira ekifaananyi naye ate naye akikubye bubi. Ne kale
Katugezeko kubeera nga tumu understandinga. Okusookera ddala Uganda ggwanga eririna amawanga ag'enjawulo. Kisooka tukitegeere nti Rwanda ggwanga ne lirina ensi mwe liva. Osooka ne weebuuza, ani ayinza okgenda e Rwanda n'okonkalingayo? Mu bukulembeze bw'e Rwanda ani gwosobola okugamba nti Munnayuganda yagenda kaakati eri yeekaaliisa n'ekibuga akijooga? Anti munnaye abantu abava e Kenya be bajjudde mu gavumenti y'e Rwanda. Osobola okitubuulira gwe yagendako e Rwanda, nze sigendangayo, nti gavumenti y'e Rwanda bannange bannakenya beegazaanya be balimu. Se bwe be basinga n'okuvuga amamotoka ag'amaanyi e Rwanda. So bw'omala okitegeera ate n'ojja ne ku sayidi y'Abannayuganda wano nti Yesu omuwalo yalina obulumi ate eddembe ly'okubeera mu Uganda. Kubanga tulaba n'Abanyarwanda bali mu kugezaako okuteeka ku nninga gavumenti ebafuula eggwanga eryetongodde mu Uganda, naye amazima gali nti balina ensi. Then tosobola kugamba ate nti muyina ensi Rwanda ate ne mugamba nti ate babatongoze mu constitution babagazetinga n'obagazetinga mu Uganda. Tumize ndaba ekyo tekikola sensi ne bw'oba ng'oli mwana muto. Ne singa abantu okuva mu akyoli be bagamba nti babagazetinge, ekyo twandibadde tusimba ekkuuli nti bayina okukola ki? Kuba baawano. So kati bw'ojja ku nsonga y'ono omwana ye ayinza okuba nga talina buzibu, naye obuzibu buli ku baani? Obuzibu buli ku abo abava mu ggwanga gy'ava abakwata ebintu bino ne baagala okulaga nti bo tebagambwako mu gavumenti eno eriko eya Mwami Museveni. Era nga bwe baba bakola bye bakola babikola mu linnya eryaffe ffe tuli Banyarwanda. Oba okitegeera? So kati abo abantu abatono be baleetedde ate abangi obuzibu, naye nga Uganda emanyiddwa ng'eggwanga erikuŋŋaanya abantu, eryaniriza, eryagala buli omu. Enjawulo eryemu nti abo beesobodde okuleeta ate bagifuukidde akayinja mu ngatto. Eryanyi n'abali mu buyinza gye bakomye okulwamu bazimbye empire ezirowooza nti tebasobola kumenyeka era bavimbira mu nsi etali yaabwe. Kino nja kyogera. Twalaba omuvubuka gwe bayita Kampeke. Kempeke ekimu ku kyo Kampeke oba Kempeke yavaayo n'agamba ndi Munyarwanda, tujja bajooga ate tujja bajoogera ewammwe, temulina kyakutukola. Newankubadde omuvubuka oyo baamukwata. Naye abo be bantu bwe batyo abavumiriza ate Abanyarwanda abalungi abatalina buzibu. Uganda esaanidde buli omu okweyagaliramu, neteekeddwa okukkiriza nti erina bannannyini baayo. Ekyo kyo tulina okukikkiriza oba twagala oba tetwagala. Bannannyini baayo be baani? Be Bannayuganda. Oba tuli ffenna? Kyova olaba America bwe yatuuse okufulumya yafulumizza gwe va ku bino musimanya nze nduddeyo nafuna obutuuze. Toli mu America. Okufuna obutuuze tekikufuula mu America nti babayita batya? Balimu ebiti bisatu waliwo babayita batya? Sibeerabira. Bwenna abajjukira njabba bagamba. So akatambi ako katutwala ku mboozi ya maama wa Alexandria Marinos. Naye nga tugenda ku mboozi eno njagala kusaba gwe mpendowoozayo, gwe kikyolowooza ku mwana ono, kuba ye bambi ayinza okuba talina buzibu. Naye abo aboolubatu abatono abali mu kuvumaganya Abanyarwanda mu ggwanga abalowooza nti bo baamalayo. Bino bye tugamba General Muhoozi nti ebintu byoyogera ku mukutu bikosa Bannayuganda mu mawanga gye balaga. Nti gwe oyinza byogera kuba teri ajja kukwatako,
ne bannayuganda bagenda okunoonya ekikumi eyo mu mawanga amalala bibakosa babalaba bo tebatutunuulira jeno batunuulira bannayuganda batuvuma bajja tukuba n'ebiringa ebyo ne bacunya bannansi kati abanyarwanda abatono baleetedde abangi ate okusasulira omutango ogutali gwabwe kivula omwana ono ali mu maziga simunenya kuba amazima gali nti okubeera awantu nga bakusongamu ennwe otambula buli omwaga so si kirungi nzikiriza tugende mu mboozi eno nti abantu batunuulira ne bagana naye omunyarwanda ye nga takwatwako mu ggwanga lino atambula mu kibuga n'omuggo n'okukubakuba n'akuleka ne ku poliisi nga yakubye n'ojja ku maama wa Alexandria Marinos nga story y'omwana we w'otandika ogiwulira ekukaabya yakwatibwa olw'okuwagira Kyagulanyi yasangibwa mu maka ge ng'akuba ennyimba z'omuntu gw'ayagala ne kimukwasa ne batakoma mu mukwata obulamu bwe ne babutaataaganya okumaliriza bamulidde ebisasiro kambitereeza ebisiyaga tebakomye ku ekyo obulamu babuwonoonye agenza anoonyeza obwenkanya mu nsi ye poliisi egaanye omuyamba ebitongole byonna bigaanye omuyamba akakiiko k'eddembe ly'obuntu kagaanye omuyamba n'amaliriza nga ye gwe baakolako ensobi yadduse mu ggwanga abaakola ensobi ne basigala nga bayinaayina naye ne ku ggwanga gye yaddukira mawanga mu bubudamu gye yaddukira ate ne basigala nga bamulondoola yamaliriza mukazi wattu avudde mu bulamu bw'ensi avudde mu bulamu bw'ensi eno ekibiina kyabadde awagira omukulembeze gw'abadde ayagala awagira agambye abange Marinos katumuwe waakiri amaziika amalungi twategeera nako nti we baaziika Marinos maama we yali ali mu kusasulawo nga bakyabanja bagenda okuziika Marinos ekibiina kyasooka kumalayo bbanja bamuziike we bataamuziikule kyokka Marinos yali alabirira maama we kakati maama we akomyewo ku kitebe kya NUP mukazi wattu agamba okuva we bajja ne baziika omwana wange nange obulamu bwange buli mu matigga nti omuntu buli watunuulira bino n'atunuulira liri eggwanga eddala nga ddyo terigambwako ekiddako bw'aba tasobola kugamba mwami Museveni kyayagala mugamba embeera bagenda giteeka ku mmwe abali obulungi dwaki nti eggwanga mwalikwata eno ne mufuulayo abaana n'ebyana ne mukwata abantu abamu nga bagagga nnyo n'obuyinza nga balina bungi nnyo abalala nga baavu nnyo nga n'okwogera obwogezi kibakubya mpa ku maama wa Marinos nange nsobola kufa simanyi oba nakola ensobi kuziika omwana wange kumuwerekera ku nani ya Nuupu lwakuba nze mpagira NRM nali wa NRM wa movement omwana wange abadde wa Nuupu simanyi ensobi enkoze lwakuba omwana abadde wa Nuupu nze badde ndi wa movement kuziika omwana wange kugenda wali ku ofisi kuwerekera omwana wange ndi awo ndi kutisibwa y'amaanyi buli muntu wena ali kuntiisatiisa lwaki nagendayo lwaki nakkiriza Nuupu kuziika omwana wange simanyi nakola ensobi ki era saa yonna ndi ku bukenke anytime nsobola kuwulira nange ng'akoze ki nga nfudde kati nsaba munyambe oba nakola ensobi ki simanyi ate simanyi omutima ebali kundaga y'okuntiisatiisa lwakuba omwana wange abadde wa Nuupu lwaki nze wa movement nkiriza wa NRM okuziika wa Nuupu oli abadde musayi gwange abadde omwana wange mwagala nnyo abadde friend wange nnyo nnyo nali sobola kugaana paati ye emuziike nali sobola kugaana kyokka kati saa zino ndi mu kusomezebwa abantu kati bandabye nka enemy waabwe kati nange simanyi nkola etya
nze nja kugenda mu maaso na movement oba nange ngenda kukyuka kati manyi kati oba kunzita banzitire ddala lwakuba sirimanyi musango ye naakola basabye abakulu ba Marinos Alexander simanyi mujja kunyamba atya lwakuba ndi mu bukenke manyi saa yonna ndi kutambula saa yonna simanyi ejja kuntukako neyanziza nnyo exactly threats ziva mu bani mu byokwerinda oba eki okutiisatiisibwa kuva n'abatya ab'ekikaki NRM ate banupu ate bajja kujja kuntiisa ate bo banzikira omwana anti basajja bantu kikaki lwakuba waliwo n'abalala batuka wange saa 8 z'ekiro saa 8 z'ekiro kyonka nagaana kugulawo oluki kati eryo ly'eggwanga lye tulimu olaba maama ayina obulumi maama awagira NRM niyo omuwulira mu kuwagira NRM kati ekigambo tekikyavaayo nali mpagira NRM nali mpagira kitegeeza maama ali wakati ayinza n'okuba okugamba okuwagira NRM nga takyagiwagira naye olwo obulamu bwe kakati njagala okuba akafaananyi gw'omuzadde ali eyo maama yakafiirwa omwana we tannaba nakuweza mwezi gumu na kitundu mu ttaka pain obulumi asigazza abazzukulu teyeesobola naye ng'amanyi n'abaani abaaviirako omwana we okufa kubanga bwe bamubuuzizza mu maaso wano nti threats zino zivaawa mba byakwerinda mbaani n'agamba aba NRM ate abanuupu be baamutta mba NRM ate abanuupu be baamutta kitegeeza threat gye ziva amanyiiyo bamunenya dwaki yakkiriza nuupu eziika omwana agambye nti nali wa NRM niye omwana yali awagira nuupu nali sisobola kubagaana agamba nti tamanyi kyakkola kakati oba mulaba obuzibu obuliwo kati nti omuntu bw'alaba kino ekya maama wa Marinos n'alaba ne engeri gy'atakabanya okulaba nga Uganda ekyusa obukulembeze nga byonna biganye n'addayo n'awulira ebigambo bya mwami Museveni biri nti tuyina emmundu ate tebatusinga kulwana oli atuuka ekiseera nga kyasigazza gwe mumwa nga kyasigazza ye social media gikozesa ki gwe bw'obeera ng'ova mu ggwanga mwami Museveni mwava kitegeeza kyasigazza kwe kugamba ekigambo ekimuli ku mutima wajja okugambira nti abanyarwanda mudde ewammwe abakiga mudde ewammwe abaganda nammwe mudde ewammwe abalango mudde ewammwe abakyoli mudde ewammwe ne remember bano benjogeddeko b'ensembeyo bo ba mu Uganda kitegeeza tewali gye balaga kakitegeeza omunyarwanda ye kimukosa kuba amazima gali nti ayina gy'ayina okudda naye omusoga ajja kubuuza nze ndi wa wano si bwe kiri omutesa gambe nze ndi wa wano kati gwe kigenda okukosa yekka y'oyo atali wa wano naye ng'ate akajja dde agaziyidde wano gwe laba obulumi maama wa Marinos bw'ayitamu ne kino kibi bannange bw'omegga toluma omuntu bw'omuteekako ebbala bw'omuteekako enkovu mulekere kale obulamu ne tomuteekako bisago ajjanjabe enkovu ajjanjabe ebisago bibenga biwonye ate ono n'obulamu mukomye ku ekyo maama Marinos tewali musango gwalina mukazi wattu ali mu maziga ga mwana we tannavunda tannaba namuva
ku mutima tetumanyi oba n'obwana bwazze ku ssomero ate mumutadde ku dduka so eggwanga twetaaga tube n'emirembe ng'abakulu Jeno Katumba Wamala we twamulabye jjo ng'agamba eggwanga libe n'emirembe nga mugiwadde abantu so sigamba nti mukuume emirembe naye nga sayidi emu enyigiriza abalala ffenna tunyumirwa obulamu bwe nkusanga yegiisa jime kiki nti Mwami Katumba Wamala kiriya kitegedde ensi tugitambuze bulungi naye mugitadde nga tebalansi ng'egenda tumenya so bwe tuba nga tuvuddeko awo leka tugendeko NUP olunaku olwaleero lwesembayo oba lwegalawo vetting ey'ababaka ba palamenti naye abantu b'e Busoga bazze ekintu bakitaddemu vibe amazima gali nti bano abaana b'e Busoga bawoomye ekintu oba ani yakola akadodi kaabwe kale sooka obatuweeko Muterefu lunaku lwa Sande olunaku olwaleero process lwegenda okubanga eggwa eya okufetinga ababaka ba parliament obudde buno bwenyenenyene ab'e Busoga bamaze okubanga batuuka wano ku National Unity Platform kw'osaana ab'eruweero naye abaana b'e Busoga bagidde mu vibe bagidde mu maanyi so yembeera eri ku National Unity Platform obudde buno bwennyini baganda bange basebo ne bannyabo abakyekuumidde ku mukutu buli ali ku mukutu guno nga oli mwana Musoga weekubire mu ngalo bw'oba musajja muzaala abaana abalungi bw'oba mukazi muli balungi kati ate obulungi bw'oyongerako okuwagira National Unity Platform amazima gali nti n'osukkuluma kati laba omukyalo oyo gwe batembeeta wuuyo amazima amatovu gali nti tulonda bwongo naye noono omwana anyumidde ku posta omwana anyumidde ku posta ono ya rabbi ab'e Busoga omwana wuuyo mukama bw'amusaasira n'ayita mu vetting omwana wuuyo mwana mulungi awagira NUP kale kwegamba qualification ezimuweesa akalulu eriffe aziyise eriffe ate katubanja ki ayagala Kyagulanyi ekibiina ky'abantu mwali ako kabonero mwana alabikako tunalaba Abasoga tubatumidde nnyo kale awo wennyini nga bazze EMC oba akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kalaganga bwe kakutte abantu babiri bano nno nga babadde beegulidde erinnya era nga bagufudde muze okujjako abantu ssente nga babagamba gwe leeta amajja kaadi ogirina mu ngalo ko tutuukiridde akaadi ogirina kale nno bano bavuddeyo ne bagamba nti enkwezenge mweziri ne baakakwatako babiri nga babbira mu linnya ery'abakulu mu NUP katsooke tulabe emboozi eno tukomewo nti bannayuganda baleme bakwata bujiga akakiiko kano kali extremely transparent naye abantu babajingajinga eyo ebbali oyera agamba nti nze bwompa sente zino tiketi bagenda gikuwa bali mukuba babubbi naye okkiriza okubbibwa ngaoziwaayo naye ffe tubagambye bali mukuba babubbi tiketi kubanga asasudde sente. I don't see it there in the vetting. I don't see it there. Na ye lwaki kiresi tulina abantu kati babiri betwakakwata asooka Violet Nakato abadde atambula ng'alina watadde ka ofisi kakuba simu naganze kayabula esekutale waffe wa EMC omusajja oyo
ye Kayabula. Nze Kayabula munange pesa milioni 3 eza milioni 5 ebintu byo bitereeze. Paka twamuzudde enamba twakisomye ne tugimaliza. Twali tuli awo. Kawe namwogedde kodda. Omulala naweereza message kandidate wafumu ku bakandisi. Kati vetting ewedde. Naye kirungi ate nabana kuggwa. Kati awo yakubye ebbali. Naka vetting ewedde pesa milioni 5 enze Secretary General. Secretary General Lubongo ya David Lewis. Ngagamba mbu yayogera amusaba milioni 5 alabe nti afuna tiketi ye. Kati ebintu bwe bitu bigenda mu maaso bingi. Bano kabe tusobodde okukwata. Tubasaba. Baleme bakwata bujega na kubafera. Eno tiga tutabasaba sente wadde 10. Okuleta fomu zammwe. Tewali sente zigenda kuva kujibwa ku muntu naye nga abafere bangi. Oba abantu baguddeko kigeza gye bali eyo bangi betutalaba. Abasaba sente manya gaffe. Bwetukuzwa nga oli mukulembeze wa kibiina ng'olina obuvunaanyizibwa gwato immediately owummuzibwa. Kwera tulina gye tubikoze. So mubeere bamativu bulungi. Kale buterevu nnyo nkwebazaako gwe wonna akyagenda mu maaso n'okubeera ng'otwekkaanya. Webale nnyo webalire ddala okwekkaanya omukutu guno. Video gituweere like eyakatwegattako genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ku nnamba y'essimu esembyayo 714 asobole okubeera nga akuyamba mu bizibu ebikusumba. Ye Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa. Ennamba yeyo ku screen gifune. Katweyongereyo. Bwe tuba tweyongeddeyo vibe olunaku olwajja oluvannyuma lw'emikono gya NUP okufunibwa yabadde endala. Nakulabidde bali mu ezo ne nkulabira ani abantu abo babadde bangi. Tuweeko ku katambi ako effujjo lyo lyabadde lingi. Oli omukyala yavudde Masaka, Saabakunzi, Chairman Nyanzi, kwegamba vibe yabadde endala nnyo nnyo nnyo. Soko gituweeko katono. Walipoka kuja watu wakasema ati wameshinda badala yake Nupu na songa mbele. Badala yake Nupu na songa mbele. Nupu tusonge 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 mbele. Walipoka watu wakasema tunashinda, kumbe badala yake Nupu na songa mbele. Walipoka watu wakasema tunashinda, kumbe badala yake Nupu na songa mbele. Nupu songa mbele, Nupu songa mbele. Watu wakasema ati wameshinda, kumbe badala yake Nupu na songa mbele. Nupu Okay, ne Alan Sewanyana yabaddewo. Okay, kale. Bweti embeera bwe yabadde naye akakiiko k'ebyokulonda mu NUP kavuddeyo akakulirwa Aliet Chimutai ne kabuulira ba MP bano emitendera gye bayitamu oba oliawo n'okubagamba nti bwe tuba tubanominating oba nga tuba vettinga tusuubira omuntu okuba ng'omanye emirimu gy'ogenda okukola. Naye bangi tebagimanyi ate nga bazze kuvuganya ku bwa MP. Tuweeko ku Chimutai katono nnyo tugende mu bigambo. The second question, pass. It means you're passing also the flag to the other person. Because if you pass like 5 questions to that person, then automatically that person will take the flag. But then again,
we had encouraged you comrades to harmonize. Some of you did, some of you failed to do. You have gone for this knowing that it is only one candidate who will be taken for every elected position. So you're into this knowing that it is a win-lose situation for all the candidates here. Look at yourself as one who will not be successful, and look at yourself as one who will be successful. So you can't say I have to win, I have to take this ticket. No, it is not possible. You have to be here knowing that you either be the successful candidate or your comrade will take it. So what happens after we have one flag bearer by elected position? That means whoever is not successful, we have a bigger goal as a party. Whoever is not successful, we kindly request you to rally behind the candidate that the party has chosen. This is a technical paper that takes 40%. We are sending members to parliament. We should know if you people can articulate issues, if you people can legislate. You ask people, why are you going to parliament to legislate? But if you cannot even answer simple questions about the job you're going to do, what are you going to legislate? You're not ordinary. Members of parliament are not ordinary people. So you comrades, we are waiting for you, and the ground, as usual, will take the 60%. Why do we give the ground 60%? It's because we want somebody who identifies with the problems of the people, somebody who will be able to serve the people, and somebody also who will represent the people well in parliament. That's why we allocate. Actually, I would say the process that NUP takes for selecting candidates is actually the best, because we go with the people who can articulate, and at the same time with the people who are loved back home. Okay, ensonga ozuulidde ayitiddemu tulina okuba ng'omanyi omulimu gw'ogenda okukola mu paalamenti. N'ekirala lwaki baateekawo 60% ku ground, 40% eno mu bibuuzo. 60% weeri because bali b'ogenda okukiikirira oteekeddwa okuba ng'obamanyi era nga bakumanyi. So byebyo. Ne waliwo muzeeyi eyavuddeyo. Muzeeyi ono n'agamba nti lwaki NUP Electoral Commission yagigobye oba yagigobezza emikono n'ebagamba tegyaweze. Omanyi omulembe gw'amasimu gwajja, buli akwata essimu alowooza nti byayogera bye birimu amagezi. Ate n'omulaba ng'asimbye amannyo ku nsonga ng'agitaddemu amagezi mangi amasiru. Robert, sigotera okukiŋŋamba wano. Ng'oli addidde amagezi mangi amasiru. Negye kiri? Kibeera kitya? Amagezi amatono ng'ayina mangi. Neeyanziza. Oli omulaba nga amagezi amatono ayina mangi ate n'ayagala agakulembeze mu nsonga. Kaka njagala olabe muzeeyo ono. Tebaagenzeko ku ground kunoonya mikono gy'abantu ababasemba ng'etteeka bwe liragira. Tebaalinnyeeyokko. Ate twalabye SG agamba baatambula ne banoonya emikono. Akakodyo kaabadde bwe kati. Olw'okuba nti abantu babadde bangi abaagala okufuna tiketi ya NUP nga beesimbyeyo mu bifo eby'enjawulo. Bameeya, bakansala, ba MP, abaabalema, abaabakyala, abaabavubuka, bonna abakadde. Bonna abo abazzenga ku kitebe kya NUP nga baagala okusaba tiketi ya NUP bagende beesimbewo. Baabateza akatego. Ne babagamba musooke munoneyo empapula ez'akakiiko k'ebyokulonda kwe bajjuza ng'ogenda okwesimbawo. Ku mpapula ezo kubaako abantu abalina okusemba we bajjuza. Mugende mumane okunoonya emikono egyo. Abantu ababasemba mulyoke mujje wano okusaba kwamwe kuyitemu okwokubawa tiketi. Otangazizzawo manyi twali kakati emikono gy'abantu abo gye baakuŋŋaanyizza wansi eri bano abaagala tiketi
kati tiimu baagitadde ku kitebe kya NUP ku kibiina kyange kwennyini nga bo bakoppolola emikono egyo egya kansale yazze nga ayagala tiketi egya meeya yazze nga ayagala tiketi ow'abalema MP emikono egyo ne bagikoppolola ne bajjuza mu foomu ezaweereddwa ekibiina kya NUP okunoonya emikono gya eyeesimbyewo ku bwa pulezidenti obwa ggwanga ku lwa NUP okalabye muzeeyi ng'atudde mu tyeddene nga yeesaze n'obugaalubindi ayolesezza amagezi amatono mangi ayolesezza amagezi amatono mayitirivu era agambye owulidde logiki waali muzeeyi otukoze otya muzeeyi kiki otukoze kale kakati ebibiina ebyefuula ebiri ku opposition nga bw'olengera akantu ako NRM gattirako ebitongole nga JAT, SFC, ADF, UPCF, DCGM, poliisi, DP, UPDF, ebitongole byonna birwanyisa omuntu omu yali awo wakati w'olengera awo wakati gwe kyoba omanya oyo yawa bano bonna emmere olwaleero balya ku ye kakati mu kulya ku ye leka tusooke tutunuulire ku Nsereko Muhammad Nsereko sooka omutuwe gwe tuvuganya ye mwami Museveni yayina entebe atalina ntebe tetujja kumalirako budde kubanga n'ebirowoozo tobiyina. You have no point, you have no cause, you have no ideas, you're empty. Mukimanyi okuva bw'omala okukitegeera nti abantu aboogera ennyo ebiseera ebisinga baba ne bye bayisaawo osobola okukifuna mu maaso go nti Muhammad Nsereko yalina kyabala ne DF ekirabika nga kyagaanye. Lwaki ŋŋamba nti kyagaanye? Katuve mu gwe balwanyisa. Nkugambye Bobi Wine alwanyisibwa ebitongole byonna n'ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Katugende ku kyali e Nakasongola gwe balwanyisa yaliwa. Bino byali mu kalulu akawedde aka 2021. Katukalabeko akatambi. Listen to me, madam. Be disciplined too also. Don't be an indisciplined officer. Okay? I slept in the car. This is my team. I want to talk to them so that we get the hell out of here. Be disciplined, Namara. Don't provoke us. Okay? This is my team. I am talking to them so that we live here. We can live here at any time we want. But we're living now. Good morning, Madam. I kindly beg you to board your vehicles and proceed. You don't have any program in Nakasongola. So I humbly request you to enter your vehicle and proceed to Shankwansi. You will have this tomorrow. Tomorrow okay. You're supposed to be in Nakasongola. Okay, just a minute, Madam DPC. First of all, that's a rude good morning. But secondly, Madam DPC, this is my team. I just woke up. Just a minute, please. I am briefing them so that we leave, madam. Don't be rude to us. We are Ugandans. Please. This is my team. He's not doing anything. This is my team. I am briefing them so that we can leave, Madam Namara. Stop treating me like I'm a foreigner. Be an officer of the law. You blocked me from the hotel. Listen to me, madam. Be disciplined too also. Don't be an indisciplined officer. Okay? I slept in the car. This is my team. I want to talk to them so that we get the hell out of here. Be disciplined, Namara. Don't provoke us. Okay? This is my team. I am talking to them so that we live here. We can live here at any time. Okay, kale. Keka katambi. Mbadde ntunuliawo ne mdaba Bobby Yanga wali. Edi mutwe yaliwo. Abaana abasinga bonna baaliwo. Ne kati abasinga bonna bali mu kkomera. Abasinga bonna bali mu kkomera.
Ngezaako okulowooza Bobi Wine agenda kutambula na ttiimu ki, because bwe baba nga bagamba nti tagenda kukkirizibwa kutambula na muntu, kino kyajja ddi mu mateeka. Omuntu alina okuba ne ttiimu gy'akola nayo, bagenda giselectinga batya, kuba gw'olonda b'owuliriramu emirembe, si bwe kiri? Kati be bagenda omulondera abaana atambula nabo, oba bagenda mugamba totambula n'abantu. Era bwe baba bamugamba ekyo, amagye ge bagenda omuwa ge gagenda omuadivisinga. So olabira ddala ng'okunyigiriza kungi. Neno munnanga abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba abeefuula bo bagamba nti taliiwo. Nsereko omuwulidde, naye kakati tuwe Nsereko ebyo yabyogera agenze wa Mpuuga nga Mpuuga atongoza ekibiina kye kya bagiyita batya? Eno endala bagiyita batya? Nedda etali ADF. Kale mutuwe ebyo bipate byabadde kololo ebikono byabwe bagenda biyisa nze mbabuuli byonna ebyo biri mu alliance. Era kati mwatandise okulaba buli pate eri serious egenda kuvuganya Mwami Museveni. Pate ezitali serious tezigenda muleetako candidate. Mbabuulira nga njogera mazima ga Mungu eyankola. I'm telling you. Ate n'ezimu ze bayisirizaawo emikono njaayi. Omukulu yatugamba nti atayina buyinza tetugenda mumalirako buyinza. Nga Mpuuga awo yaliko. Era nga beewulira nti Kyagulanyi byakola naffe tubisobola. Tuludde mu byobufuzi. Kyekiyinza otulemesa. Mwerabire ekintu kimu nti temulina maanyi g'abantu. Bokka be bakusobozesa. Wadde nga NUP terina ssente ziva mu iPod. Yasobodde ate ku buli mutendera. N'emikono gye babadde bagibbirako nagyo yagifunye. Kakati Nsereko Duli yali ayogerabira ku ADF. DF. Kakati yazze n'agamba buli atasimbye muntu ku Mwami Museveni oyo akola naye. Akola ki? Ne twagala tukonfaminga ebigambo bye. Baani abo abatesimbye ku Mwami Museveni nga tebaleese ba candidate. Tuwe katambi aka Kampuuga. God have mercy upon us. God have mercy upon us. Abasajja babasedde omugaati. Smailo yo giraba ekomera ddala matama. Ni abaana ba AI. Abaana kye mutukola mpaka tambika Nobert Mao ng'ayogera. Olukiiko lwa DP olufuzi olutudde mu Kampala olwaleero lwagidde ekiteeso nti ekibiina ki Democratic Party si kyakusimbawo muntu yenna kuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti mu kulonda okubindabinda. Era bano bagamba nti amaanyi bakugasa ku bifo ebya wansi gamba ng'ababaka ba Parliament n'abakulembeze abalala aba gavumenti ez'ebitundu. Amyuka pulezidenti w'ekibiina kino Fred Mukasambidde ategeezezza nti si baakumala biseera ku kifo ky'obwa pulezidenti nti baakuwagira ekibiina ki NRM kubanga balina enkolagana egenda mu maaso. Ate tugamba nti Democratic Party nga bwe gwali mu 2016 tetusimbawo president party nga twagala resources z'ekibiina zimalire ku bifo bye tugenda okuwangula. Okulonda okujja tekugenda kubeera kwa bibiina bya bufuzi. Okulonda okujja kugenda kubeera ku Uganda ejja. N'olwekyo ffe twagala kuteekerateekera Democratic Party Uganda eddako. Fred Mukasambidde ategeezezza nti ekibiina kitunuulidde nnyo gavumenti eddako ne bwegenda okukwatibwamu nga kati we bagenda okusesera era kwe kulaba nti bongera ku bakulembeze baabwe mu Paalamenti n'ebifo ebirala.
Mbidde agamba nti ekiteeso kino kiwagiddwa abakiise ab'enjawulo era pulezidenti wa DP Nobert Mao ensonga eno agisiinyizaako. Tulowooza singa kikkirizibwa tusobola n'okuwagira ffe gavumenti yeyongereyo ne kandidate waayo ffe nga bwe twetekerateekera ebigenda okujja nga Democratic Party. Tulekere bali abaagala okwesimba ku pulezidenti bwa Uganda mu mateeka agataakyuse bo babalangirire nti be baasinze naye nga Democratic Party etwagala yonoone budde bwayo mu kulonda okwo. 2016 DP tetwasimbawo kandidate newankubadde nga badelegates baali bankwasizza bendera olw'ebigenderera ebisingako. Wabaawo ekintu kyonna nga kijja kwetaagisa Democratic Party okusalawo ekirala tujja kukirangirira mu butongole. Olukiiko lwa DP olufuzi luweza abakiise 54 era bakiikirira ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Pulezidenti w'ekibiina kino Nobert Mao ategeezezza nti Uganda ey'enkya yakusalwawo abeetegese obulungi era ateetaba mu nkola ya iPod si wa kulowoozebwako mu nteekateeka y'okukyusa eggwanga. Kati eri enkambi ey'okubiri mulimu NUP ekulemberwa Robert Kyagulanyi, mulimu omuli ne Kano Besigye. Abo bo balayira nti tebasobola kutuula ne President Museveni, bo bali ku kimu agende. Ffe tugamba tuwaye. Olukiiko luno era lugendereddwamu okuteekateeka abakiise b'olukiiko olufuzi abajja n'okubasomesa ennono y'ekibiina kyabwe ku kitambulira. Kinajjukirwa nti mu ttabamiruka w'ekibiina eyatuula embalala Nobert Mao yategeeza bannakibiina nti enteekateeka gy'alina kwe kutwala ekibiina kino mu buyinza so si kaddiira ku luuyi lumu. Ye Nobert Mao kakati omukulu oli Muhammad Nsereko yagambye abatagenda kwesimbawo bano bakolera mwami Museveni. Tuwe mpuuga. Tutya nisitumanyi balonzi gye bali naye situwagala kukola mukolo nti naffe olwakavuyo naffe tukwetabemu. Nedda si kavuyo nti akavuyo ako tujja kuba tusaaliddwa ennyo. Twagala tukole ebintu ebiriyo naye twagala n'okusinga amanyi gaffe amatono tugateeke mu kuggyayo ebyo tulowooza etwa omuzinzi ogw'amaanyi mu ggwanga n'okukyusa ebyobufuzi mu ggwanga. Ekimu ku kyo ekigendera ku ekyo nti bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tujja kubawuliriza tetugenda kusimbawo candidate era situbalinaako obuzibu. Abatulinako obuzibu muli bunyonyola ensi obuzibu bwamwe bufaanawo naffe naye ffe obuzibu tubalinako butakkiriza kuba amagezi gwe mutamanyi mutambulanga mukulungula olugezigezi gwe mutategeera nemuteeka mu ntata. Kizibu kyokka kyetubalinako era situbalinako kizibu kya buntu naye okumanya nti oba tomanyi obeera mwetowaze n'owuliriza abakola ki bamanyi. Ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo era tusaba ebibiina by'obufuzi ebiri mu kuvuganya biige okwetowaza. Obwetowaze obwo buyinza okutuyamba okutuuka ku bintu bingi nnyo ebyo tutalowoozangako. Obutali bwetowaze bukuyisa newoolaga n'olowooza nti oli mu bwangu. N'olwekyo tubasaba bannaffe tujja kusigala tubawuliza mu ngeri yonna kubanga ffena tutambula olugendo lwe lumu. Bannaffe abasazeewo okugenda okukolagana ejje n'Omuseveni tubaagaliza ekyemisana n'ekyeggulo ekirungi. Olugendo lwaffe si lwa byakulya, olugendo lwaffe lwa kukyusa ggwanga lino buli muntu afune kyalya. Tubaagaliza birungi byereere Mukama Katonda bakuume kula Katonda n'ekiseera. Olugendo lwabwe si lwa byakulya era abeegasse ku mwami Museveni abaagaliza okulya ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo. Naye abamu ku bawabuzi abamuwa amagezi kuliko omukulu gwe bayita Mbwatekamwa.
Mbwate Kamwa yagamba bw'ogoba mwami Museveni n'akusuulireyo kabbandaali k'ensimbi ne bwe gibeera mitwalo 3 ng'omuleka ng'agenda ng'omulinda mu kalulu akajja be bawabuzi be bakulu mu kibiina mbu ye tafa mwoyo gwa kulya ne tukyali ku mukulu oli kakati wano we tugattira omugotteko tuwe Nobert Mao oyo ng'ayogera ku nsimbi za iPod tunyuke. Nupu tegenda kufuna kubanga yo teri mu iPod ate ebibiina okusinziira ku mateeka agaliwo ebibiina ebirina okufuna sente byebibiina ebiri mu iPod ekyo kiri mu mateeka ate Parliament ye yayisa etteeka eryo kati eri enkambi ey'okubiri mulimu NUP ekulemberwa Robert Kyagulanyi mulimu PFF eya Lukwago omuli ne Kano Besigye abo bo balayira nti tebasobola kutuula ne President Museveni bo bali ku kimu agende ffe tugamba tuwaye bo tebaagala kuwaya balina ebyokwekwasa bingi mu nkambi yaffe mulimu President aliko kati ate mulimu lazima mulimu President addako kati enkambi eri temulimu President aliko naye bo balooza nti mulimu President addako naye nga bo balooza bajja kuddako naye nga tebateeseza ate nga tebalabawo President aliko kati naffe tebatulabawo bagamba batutwala nga abatalina bwongo bo balowooza nti buli atuula ne President Museveni obwongo bw'aba bulese mu kati buli luddawa obwongo bwo buli ludda kubanga watugamba nti buli ayingira mu kabineti ya mwami Museveni afuuka kayoola wirubalo kati oli ki obwongo ddala weebuli nze mbuuza bubuuza sisobola na kusukkako wano mbadde ne Morgan Keys official Kalidalu content creator the Luwero's finest yabadde mu production mu ngeri yemu yabadde ne Kulenzi yenze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda mubeere bulungi.